Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Very good morning, a very good afternoon, very good evening. Kijja kusinzira bude chi video eno wegenda kubeera nga tekutukira ku Fahad Pro UG okubeera nga tekutusa ku updates ku nsonga nga bwe zino okubeera nga tezitambula mu ggwanga lya Uganda n'ewolo ggwanga akadde ke twabaddemu kadde kabadde ka kalulu kadde kabadde ka politics naye nga embeera egenda ekkakkana mpola mpola era nga wetwogera olunaku lwaleero internet yasobodde okubeera nga ate ezzibwako olumenya okubeera nga ate yamaze ndowooza ennaku zibadde nga 4-5 watyawo finally bamaze okubeera nga ate bagizzako naye amawulire genjagala okubeera nga tetandika nago si malungi n'akamu mawulire ga nnaku mawulire ga ntiisa era nga MP avudde mu bulamu bw'ensi eno omukyalo ono abadde akiikirira sayidi eri Ngola district era nga amannya ge abadde amanyikirirwa nga Honorable Aprot Stella Isodo era ng'ono aluvanyuma okubeera nga ate akakiiko k'ebyokulonda nga kakumala okubeera nga tekalangiridde ebyavudde mu kalulu k'aba parliament oba abaka ba parliament ne bamulangirira nti opponent we asobodde okubeera nga atamukuba akalulu ekirwadde kikambwe kimulumbye era n'abeera nga temunange ava mu bulamu bw'ensi eno obubaka buno asobodde okubeera nga tebutuusibwako speaker wa parliament omukyala amanyikiddwa nga Anita Among era ng'ono agenze wali ku mukuto gwa X n'abakubaka bwawandiika era kamere nga atembikuyitiramuko wano mpolampola gavumenti with a heavy heart I announced the unfortunate death of our colleague and sister Honorable Aprot Stella Isodo, the Honorable Member of Parliament of Ngola District, after a short illness. Sincere condolences to her family, colleagues in Parliament, and the people of Ngola, the FDC official fraternity, and friends. Send-off arrangements will be communicated later. Omukyalo oyo abadde wa kibiina ki FDC era nga jjukira ekibiina kya FDC kyo tekisobodde okubeera nga tekifunayo wadde omubaka omu mu parliament mu kisanji kino 2026-2031 ate ky'ekibiina ekya National Unity Platform kyo kisobodde okubeera nga tekiddiriraawo era nga kyo kifunye abaka at least 3 era nga akulembedde of course ekibiina kya NRM kisobodde okubeera nga tekiwalinga ebifo ebiwera ddala ndowooza nga seats nga 3 n'okweyongerayo era embeera bwete weeri mu kibuga Kampala abantu ab'enjawulo bakirengera okubeera nga teboogera ebigambo eby'enjawulo ku nsonga nga bwe zisobodde okubeera nga tezitambula mu kalulu era nga okubeera nga te nkutirawo endowooza z'abantu ab'enjawulo aba NRM sako n'aba opposition biki byosobodde okubeera nga teboogera ku nsonga eno so atula butuuzi kalira video likinga sharingira ku abala comment section akabokisako kajja kubeera open wansawo abona boyina endowooza ejja kubeera nga te ogisulawo tubeere nga te ensonga twegeyageyamuko subscribinga akade ka notification bell kokoneko kajja kubeera nga teka ku alertinga buli wenaba ndese video shekasha musomo odwa enamba zisimu mnonyako wansawo ajja kubeera nga takulomereddewo ebikyaganye abijja kubeera nga tebisumuluka mpolampola kamere nga tebatera ensonga zino oluvannyuma zina mawulire malamaji yote nva for the contract farming bill. Right Honorable Speaker, contract farming is an agricultural production carried out according to the agreement between the buyer and the farmers, and it establishes conditions for production. Banango abantu bano babi nnyo onsonyi w'ebusonyi naye abantu bano babi nnyo abakulidde mu nnanka y'ono omusajja bonna babbi bonna bayaaye omuntu n'etyala foomu za pulezidenti obwedda bye basoma ne weeyawangudde nga bamuwaawo 0 nga ffe nga twafunyeewo ne gundi naye nga bo balina tyala foomu ezaabwe nga ziriko bintu birala badde manyi honorable ezo diala forms okubeera valid namwe mulina okuba nga muzisayininzeeko nkugambye ebyo tobibabuulira ate olaba ezaffe tetwazisayininzeeko bekwenze ne beekolera ezaabwe naye ne bagamba nti no tugende mu kooti bo bajulidde kooti mugende muwaabe kubanga bakimanyi they are going to waste your time and resources. Akalulu tekakyalina makulu omuntu yenna ayagala obuyinza alina kuyiya ngeri gyabufunyemu nga si akalulu omuntu yenna ayagala obuyinza wano oba enkyukakyuka alina kuyinza ngeri gyabufunyemu ebyobulu temuddayo kubibalirako budde temuddayo akalulu tebaddamu kateekamu ssente zaabwe
ebaddamu kulekawo kalulu kati abantu Honorable Munnayuganda asuubire afune abeere n'essuubi eyo ene waffe teri ssuubi temuteekawo ssuubi lyonna ne bakambaaza abeesimbyewo bonna balizeeyo waabwe ng'omuntu n'asomba ng'abantu n'ogamba akakiiko k'ebyokulonda ate baba kompuleetinga ne bebakwata bebabuzaawo n'oteeka beejenti bonna ne babeera ne bagamba booleese bonna babeeze naye tetumanyi gye babatutte mukama n'oleeta abantu omuntu omu n'alonda emirundi gyonna gy'ayagala akomplaininga gwe bayoola akomplaininga gwe bayoola buli wamu wonna magye ge bakozesa magye bane twafuna olumbe lw'omusajja oyo sali musale abasajja abo bajja mu bitundu byaffe okwesenza eno naye okuvaayo buli omu ajja ku kiro zaabo nga sebo ku layini bagabira ku ssente zonna okulonda ng'oli ajja agaba emitwalo ebiri ku layini mu Uganda temukyali byakalulu abantu bayiye engeri gye bafunamu obuyinza ali ku byakalulu oteekwa kubaako ekijyamu mangi gampedde eno ewaffe magye gokka buli kika ky'amagye nga kyekiri eri gundi gye basinze okubbiramu obululu eyo gundi gye bayingidde ekkolero lya sale musale mu makolero mangi eyo gye basinze okubba kati n'akakudi akalala ke bakoze nga ogenda okulangirira nga kunaatera otuuka nga babagamba nga kutuuse nga bamala kubalabu nga bagaa tetulinaawo DRA forms kumbe bo kigendererwa kyabwe bagenda kwekolera DRA form beesayiningirewo bye baagala beeterewo ebyabwe muga Katonda muggulu bwedda bwe babikola n'owulira eryo ggwanga ki kati tetukyalinawo wuye wa Honorable Mwanga Kivumbi basse 10 mu nnyumba abantu ekyo wane waffe babadde baana bagize nabagaye bannange mukakkane bagenda kutaka basse 10 mu nnyumba emu omu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mu nnyumba ye nga kibeetaaga DRA forms anti oyo abadde amwezimbyeko muganda wa Ramazani Gobi ono kese ST muwanga luli namugamba lwe baali bampambye gamba Museveni agambye gwe nze naawe bwe tutave ku Kyagulanyi bagenda tukuba amasasi ate yawonye babadde bajja kumutta naye yawonye butabaawo asajja bassa abantu 10 mu nnyumba emu era bakyatta basajja bassa akalulu obululu ne kakussa abantu 10 emirambo 10 oyagala DRA forms oyagala lupapula notta abantu 10 mirambo ne gigwa kikyoba oyagala mu parliament ngako obusinzi muzikuwe nga bakokinze nga baziwaayo terikyali ggwanga kati wawuliriza Ghetto TV Honorable muwulidde ali ku Ghetto TV Honorable Lutamaguzi omuwulidde ate wano mu Buganda batwewerera wano batulinako ekiruyi simanyi kiruyi kyaki kubanga olaba buli kikolebwa kyonna bakikola na fujjo don't respect people wano batulinako ekiruyi simanyi kye bakola abasajja abo naye buli eyitaba mu kuleeta abantu abo bannange yalizeeyo ne yeetinga mu kyalo abasajja abo babi sajja kyebakoze eggwanga ate ku luno koko baana wannamugga bo tebalonze wannamugga bo tebalondeddeko ddala babakubye ku makya wannamugga tebalonze babakubye ku makya ne babalondera
omwegama omusajja ewaayo eyankubidde ng'akaaba n'agamba onalebo wange Namugga n'endowooza nti no bino bye balimu Namugga naye ate baabadde era bamuyiga n'omuyiga ewa Kayemba Solo nakyo kyekimu nayo tebalonze balondedde balondedde nze ndaba tetwaligenze na mu kkooti bannange twalirese abasajja bano kubazaabwe ne tuyiiya magezi malala Munnayuganda wa Munnayuganda wulira Munnayuganda alowooza nti Munnayuganda ebalina kati okwerwanako kuba eggwanga litwaliddwa era tulina buli omu okukola ekyenjawulo okulijjayo bwe tubanga tetukikoze tetujja kuba na mirembe abaana baffe abazzukulu baffe n'abaana b'abazzukulu baffe Uganda bajja gisanga beebuuze bano lwaki baawaayo ensi baffe tulina okusaba ennyo abasajja bano babi ate kati batemu ng'oggyeko nti baffe batemu omulaba akwesonsaako akutte kubanga ffe obwedda batwesonsaako nga baagala tukuba amasasi naye nga okozesa obukujjukujju okulaba nti nokuobeddala bannaye abasajja bano babi omukubi gwaba munnaddiini ng'abawagira naye abasitaani nga bino ebibinja bya bannaddiini ababakolamu ssente n'okubayigira obululu bennalaba batudde nabo ne bannaddiini abo bwe mwala batudde nabo babi abasajja bano babi era oyo atubuuza nti waliwo ekyenjawulo bwesabire bwesabe tweyanza nnyo Honorable bannayuganda bakuwulidde Honorable Luttamaguzi oyo abadde Honorable Luttamaguzi Areas 34,955. The total number of valid post voters. I therefore declare Ruimbazi duly nominated for Kawempe North South. You are wrong. You have done something wrong. We have results from East. They are here. Where did you get that? Where did you get that? So that is after announcing and declaring the results, after announcing the results of announcing the results, he is leaving, he has left, and he has left, he has fled the scene. That is exactly what is happening here. After he has declared the members area single record. That is what the returning officer said. Omukuru, come on. Because the returning officer Rashid is also from ECSO. Let me go and find out what Senyonyi is telling the public. What Elias Narikola is telling the public. The results that have been declared indicate that Elias Narikola
has won with 33,490 votes, compared to Nambi Farida, who has garnered 8,930. So those are the results for Kawempe North Division. So this is exactly what's happening here. Can the microphone? What took your win so long to come? Without entirely. NRM and Nambi, with connivance with some people within the Electoral Commission, to mention but a few. There is a certain lady called Nasuna Rehema. She was reading things which are very strange. Nalukola 00, Nambi 500, Nalukola 12, Nambi 600. Where did she get that? I hit Nambi thoroughly. She never defeated me anywhere. No single polling station did Nambi get anything beyond or to the magnitude of 100. I won her decisively. I gave her bloody nose. Now I'm wondering why they wanted to declare themselves winners. Will she be able to represent us from the sky? From where? She has failed completely. But I have seen them attacking the returning officer. Why, when you don't have any votes? Can they present their declaration of results forms? I had all of them. I had defeated her everywhere. Now I don't know what they are looking for. David Ruiz Rubongoya, NUP, he scored 18,242. Kavanda Misa Nabengo, NRM, she scored 22. Hello? Hello? She scored 22,332. Karuhanga Rina, Independent, scored 124. Kasozi Abdul Wahab, Jema, scored 48. Kiua Ronald, Independent, scored 122. Kushava Susan, Independent, scored 628. Lucy Abraham, Independent, is scored 4,973. Ruanga Alan, Independent, scored 179. Minawa Farouk, FDC, is scored 143. Muhanji Moses Kapere, Independent, is scored 1,981.
Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaaze enamba yange yeeno eri 0701763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.